Teeka z'ekibuga mu nteekateeka ya wano waagendawo emirimu egyekuusa egitakontana nnyo na wayiibwa kasasiro. Bwe twamala obbannyonnyola ne bayita mu mitendera egiyitibwamu okuwaayo oba okutunda obuguzi obwa gavumenti obwa procurement. Abantu abo ne bagenda nga batuguza ettaka era bangi basasuddwa nga beeteekerateekera kuvaawo nga n'abamu bagenze. Kati wano we tuli we tukyatandikira tuyinza okweyongerako tomanya gye bujja ne tukyatandikira ku miti egyo. Tusuubira tugenda kubatambuza okubalaga ensalo n'okubalaga ebitundu ebifuniddwa ebipya okweyongera ku kitundu kye tubadde nakyo ekiyibwamu kasasiro, nga we tubalaga n'ebyo ebitono ennyo ebisigadde wakati omwo ebigenze nga bisigala mu buzinga olw'ensonga ezitali zimu, naye nga ettundutundu erisinga tumaze olifuna. Tugenda kutambula wano we tutandikidde, era bano bannaffe nabo banaatera okuvaawo tukkirire emmanga awo tudde muli. Mu kugula kuno twewala nnyo okugula ontobazi, kubanga ate awo twali badde ate naffe tumenye mateeka. Kale okusinga twagenda nnyo n'olubuubuuto luno awakalu okuggyako ekiteebereka, ate era tubadde tetunnasala kkubo nga tukonsetwetinze ku kitundu kino. N'olw'ensonga eyo twongera okubaaniriza. It has been a process of wanting to expand our landfill such that kune waste management recovery facility nga zibulungi ne fecal sludge. Mutumanyi bulungi nti etawuni yaffe ebintu ebyo wabirongoseza bali tutuyinaawo. So through COICA ne Department of Natural Resources, they came and did a feasibility study wawe tusobola okukolera egyo emirimu gyonna egyo. When they did a feasibility study ne balaga ekitundu ekyenkana nga approximately 32 acres. Singa tuba tukifunye, we can do our landfill, we can manage our waste, we can also have that fecal sludge. Now, maapu eno gye muyina waliwo kana akatundu kano oba mukalaba? Mwena mukalaba? So njagala mutambule muveeyo mujje mu layini eno. Mu layini eno mwalimu obugambo butono naye bw'obutegeeza mulimu omwami gwe bayita Musiitwa. Oyo omwami gwe bayita Musiitwa, from this point to this point bw'ogattawo ettaka lino eririwo including the existing landfill measuring about 32 acres. Mukitegedde? From here up to here. From one. Ne tutambula bwe tuti ne tuyita ne mu landfill eno weeri up to this point. Waliwo 32 acres. So after the feasibility study baatugamba nti singa tugula wano wonna awo nga bwe mbalaze eyo project esobola kukolerwawo. Naye ffe olw'okuba nti Mukono Municipal Council erina obwetaavu obw'ettaka even beyond this point, this project, bwe twamala okufuna that funding of 4.5 billion ne tusaba abantu bonna abaliraanye wano bonna, irrespective of who is here and who is outside here, buli ayagala okutunda I expressing interest bajje mu council, then we start the process. Now from this point ya Musiitwa up one we tuyimiridde, ono omukyala bamuyita Nabulya Hadija where we are right now. Bw'ogattako bw'okwata ekitundu kino kyonna it measures 42 acres. Tukitegedde? It measures 42 acres. So when we started buying, the first principle was wanga we did a
an evaluation. We brought the chief government, waited for people that consented to the values. Whoever would come and consent, it was first come, first served. We did not select it. Much as our main interest was in these 32 acres. Yeah, but we waited and said, whoever comes, we can run away. Now, on this map, waliwo mugenda okulaba obuntu buno obuli mu red. Then waliwo na buno bu plots. These are people's plots. Ngabo twagenda tubasasula. Those are the people that did not consent to the values. Abagana values, chief government value ze yabawa. Nga bayina kwapiringa. Then waliwo wano walinga entobazi. Murabawo? Kati when we were doing mapping, we twatunulawo nga nechapa. Chapa so ekyapa kyekirina ekyokigenderako kitulaga nti obugazi bwawo buli 3.103 hectares. Bw'otuusa from hectares to acres, what is the figure of multiplying it by 2.471? And you see what you get. Who has a calculator? 70. Kati nze ebiwandiiko bye nalabako n'ebyemanyi ze acres ekimanyi. Ebirala sibitegeera. Mwami Kamoga alinga mu lutobazi. Yes, bw'otuukawo alinga mu lutobazi. Naye ate eno project gye bagenda okukola ate nayo yeetaaga. Olaba nga mu Lubigi nga bwe wali yeetaaga awantu awali mu mazzi. So bano abakoyika they were very comfortable with that land. Kugenda waawo. Secondly, bw'olaba Kasasiro bwe yali kubanga almost wali wajjudde nga almost half of his land yali emaze okutwalibwa awa Kasasiro. Ng'amaze n'okugenda mu kooti with an intention to sue we encroached on his land kati asobola kukolerawo bintu byonna. So that's why we even gave him the first. Kati abantu bano recently najjako nembuuzaako abamu abali wali nga balaga nti basasulwanga naye ng'ate ndaba ono waba yasasulwa ng'ate bali abali eri okumpi tebannasasulwa ate on the same side, this side bo mugenda bakulamuka. Kati ekituleese nkubuulidde kisooka twagamba asooka okulaga akkiriza ne values gwe tugenda naye oba okuba nti at the back of our budget bano nabo tetwabakkiriza kubanga ettaka ly'emukono mulimanyi esaawa yonna value ebeera yeeyongera. Kati olwaliro oyinza okubaga nti olina ssente ezo weeziri ne ziddayo nga tezikoma tugenda kudda ate nga bali bakyagaanye bakyali mu process ya kwagala kwatiiringa n'ofiirwa n'opportunity eno. So bano bwe baagaana okukonsentinga tetwaba wabudde mungi bagamba kati gula baliwo bali tushall handle them wabudde nabo butuusi singa agamba notajja kugaana tujja kunegotiatinga yensonga lwaki mwena muli wano because the issue is about value. We shall sit down and negotiate about the value. Baneno tukuleyo nga tulina ekirowoozo wali wansi orutobazi we rutandikira tugenda kutuusa ekuba eryo okunyowosa ebidenda kubanga waliwo amakoona mabi nnyo. Secondly, bw'olaba project eno ya 32 acres almost ekubo ligisala wakati nga twagala tulijjeyo tulukomyewo. Yeyo mulaba ku map mulaba Kamwasi Livingstone. Kamwasi Livingstone yono. Now kati bwe tuva oyasasulu eri wona waliroke nawe bwe tuva wano ne tugenda kuona omwami tumusanzeewo bwe tumusanzeewo bamuyita Rutaro. Rutaro tana bakusasulwa lwa nsonga. Tana bakusasulwa lwa nsonga nti bavaliwazi bwe bali bavaliringa amaraalo ge alina amaraalo wansi
tebagabala. So kati baliyo gye bamuwa n'agiwakanya n'agamba n'amalaalo ayagala bagabale. Ensonga lwaki yasiga zali sente 118 nga tekuli malaalo, nga bw'ogattako malaalo zibeera 138. So kati eyo difference eyo eyaleetera mwami Lutalo obutakasuula ate kati ali wakati n'oluguudo mululaba luulwo. Approximately 30. Yes. Kubanga lwaki mbuzi etu nalabako awamu ku notice board municipal kabaka atwagula hectares 2 ekatikkolo. Hectares 2 bwozikubisaamu zikola acres 49 n'obutundutundu obugwamu. It's about 12.7. It's about 12.7 hectares. So buli muntu ave wano ng'ategeke tulina eka 3 batubanja tetubabanja tebazibanja ku kyonna naye nga the whole map wana wonna kamap kona kakola 42 acres kona atukeeta. If we can get now that one more 1 point something billion bwona tuba tumaze kuba billion zasasula buli muntu gwolaba ali mu black ayakkiriza okusasulwa including nabali wetuvudde. But the project bwe bali bagidesigninga yali yo yeetaaga 32 acres nga 32 acres ziva wano kweno point up to this point. Ogiraba? But within this point eno mulimu people that did not the bandu badde bafuna ate ziri compensated mu zino abali beyond that acres 10 tukyazeetaaga. The issue was sente zaali ntono. Olaba nabana abewagulu wano. If council can also get that space, because we have so many projects that are coming, we really need land. Let's not look at kano akaliwo. Mukasira kano temwakozesa bubi sente ya mwa musolo kujja kukyalina okukola ne mugyongere wala. Ate kyalina okukola kyekiriwa. The whole of this space can still work as a landfill and recovery plant. Anti mwalina target. The target is 32 acres. Yeah. But we have 30. We have 30 so far achieved. And it wasn't compulsory acquisition. Inda ko honorable kunyonyole. Munkola twaite tukaka bantu bano. Wadenga twali tulaze nti project eno egenda kulumalawo kintu. Ne twaite tubakaka. Kakati mu mbeere eyo mulimu abantu yakunyonyodde. Abajyaniririzaawo nga tumaze obanyonyola mu nkiiko ezatulanga wano. Ne bajja mangu. Mubbo waliwo n'abantu abagamba nti ffe waffe temutuuse actually waliwo n'ab'eside eno wali temutuuse kakati ate ng'ettaka tukyalyetaaga ne tugamba gw'otosuwa mukisa guno mu buli ngeri omuntu waasigala wano chances are high nti teri mulajja mugula kubanga ne physical development plan yaffe wano erina kyeyindikatingawo nga kikwatagana na bino so kati abantu bano abali mu ndaba n'abamu nga bwe yakunyonyodde baasikattira nga si bamativu naye kino nga kiriko obudde era zino ze sente ze muli olusi nga zikoze eki nakati zaddayo waliwo milioni 10 ezaddayo zote zigenda na mukwewa nga talina kino tukyagala ate nga sente zino ziriko obudde ziddayo bwe kulaba obuwugiro buno nga busigaddemu era buli kawugiro ogulya tukawaako reasoning lwaki kaasiga so tugamba tumayi mutumba sokolabe wano kati oyogedde kubanga oyo naye omulaba naye yali yeesimbyewo nawe eno ne mutuwa obusente butono tasobola kuŋŋamba wano ng'osasulawo miliyoni 28 zisula ku nju zaani wadde ndi wa kibanja 28 bawandiika na kupapula okuva emukono mbyogedde era mbyogera kwenkumanyi so kati gwogamba bandikuwadde wano mmeka kikyolina nze sibayitangako nti mutugule tetwagula kifo kyakutundira gavumenti twagula kifo kyakubeeramu era twagula kwebeerera okutambulizawo obulamu bwaffe ne kati mmwe kennyini mwe mutunyigiriza nga gavumenti
Anze sinenze sente nasaba tebazimba bwe twajja ku kanso batunyigiriza kula mufeewo bakimukiriza zanyigiriza gavumenti oba mwe munyigiriza ani oyo yakukakanga nti nno tunda nga mugenze ku kanso oyo yennyini bangi kubanga tuyita mu ofiisi nyingi nnyo naye otunokolerayo nti gundi negundi miliyoni 28 anze sibayitangako nti tumutugule era ffe tetunnaba kuzeetaaga kubanga mweka ennyini ate no ku 10 ndi wiring kubanga sigambako gavumenti ejjengule erina ebifo bingi erina Buyala erina Mubende erina Kiteese nkyayerowooza njabba noonya mama erinnya Diana Musisi ekifo tusobola n'okugendayo n'olambula wewe wayita tugendewo ntandikira wano jangu tugende nakitakweyo toyo olwanyi nga bwolulaba nenyambuka bwenti neŋŋenda bwenti kati mmwe muddawo mutunyigirize mulimba Pulezidenti Museveni kuna abantu eritwagulayo nedda ssebo nenyambuka bwenti siri mumativu mu gavumenti ya Museveni era siri mumativu lwa nsonga siri mumativu sente ze batuwa sente Museveni aziweereza era sente mweziri mu gavumenti n'abennyini abali mu ntebe be bazitwala ate ne babalimbalimba ogambye bakukaka okuwaayo ekifo ekyo batukaka naye tetugenda kuwaayo babagamba ki batugamba batuwa miliyoni 28 era ne baddamu ne bagamba batuwaayo 3 ffe twagula kifo kyakubeeramu twagula mbeera ya bulamu bwaffe ebba wange n'abaana bange kati ffe temugenda kutukaka sente abasajja babbi babagamba muwendo mulala ate nno ne bakubira n'essimu jangu wekka okuva ku site kansa emikono kyekyo nekye tulina okukola tubasaba mutuuse ensonga zaffe tetwekalakaasa era tugenda kukanya wamu ne gavumenti naye abasajja abali mu ntebe Honorable Nambooze atuyambe kuba ye yaleka kasasiro ayongere kuyambako era ayongere okunoonyereza ensonga zino tetwekalakaasa naye twagala buki bwenkanya nze mukyala Defense erinnya lyange lye Mudondo Beatrice nsonga ly'okusasula bakanso tebanakunsasula aga sente mmeka sente simanyi ze bakola mitwalo 5 obukadde 5 kati waliwo abalabe basasula neiba bamusasula nanyini moko bamusasula n'oweri emanju naye ne bamusasula naye ze sinabo oba mwe mwalwawo okukkiriza ate twalwawo okukkiriza tutya nga byonna twabikola lumu twagobanga ffenna kimuma olusubira ki ekiganyi simanya nti kibuuzo kyoli yagaba sente bwetubuuza naye kati mmwe mwagala babaye sente mugende mugule ewalala ati era twamala osayinenga netukkiriza nti batusasule kati sente tetuziraba oba mwagaana okuzaayoko buli kimu n'empapula tuzirina ngamba kulu gye babasaba buli kimu twakikola buli kimu twakikola teri ekyagaana era twaddayo we twawulira bamaze okusasula tubagamba ng'esente zaffe ku akawunti teziriyo babagamba mbu simanyi mbu balina mistake ndowooza bo bennyini gye bakola gye bakola netubagamba mubitereze ffe mutuwe sente kati wano bawandiisa amannya gaani mulekwaka ye nanyini poti nawana era wano wano nedda ndi wa neighbor wange wewali
Gwa wenyumba eyo ate nga batugambye nti olede bakusasula bansasula wali wasobola okundumirira bagambye nyumba ya kanso tebanagisasula abajulizi baawo awanika omukono agambe ananjigirira nti basasula ani tebanaba nange njagala vaawo kuba manyisiwa bagambye erinnya yeruletwaha bamutya ku nsonga eno tebanamusasula so olina kaliko ogambye tiyinza okuba zakola zitya ziyinza okuba zafuluma naye nga bo tebannafuna yakolamu ensobi sente nezikola ki neziwaba nezigenda ku akawunti endala buli kimu baali mu kikoze buli kimu bakikola tewali kyebakola ki tebatubanja akawunti fere tugimanyi yagenda n'agamba nti sente zawa bakolamu ensobi alinnya lyanze Lubowa Ramadhan Kamau kansala akikira abantu abaliko obulemu ku kikolwa Mukono municipality olwaliro monitari etubaddemu ey'okulaba ettaka eryagulibwa Katikkolo. Yes, tubaza abatekiniko baffe nti batulambuza naye bye tulabye tetunaba kuba bamativu nabyo katwongere okukola research ku bantu abatuuze abali abasasulwa n'abo abatanaba kusasulwa kubanga ettaka tulirabye weeriri naye abaali bannyini lyo babasasula ekyo kyennyini kye balina obbasasula era linaatukolera ekyo kye tulina okukola kati ekyo nga ffe abakulembeze tulina okuvaayo tulabe tuleme kulaba bulabi ssente yamu wa musolo nga tekoze kyerina kukola. Twetaaga ssente yamu w'omusolo ekole kyerina okukola kuba tuli bannamukono tetugenda senguka mukono twaga twaye nga ssente ze okuyamba bannamukono ng'ekoze ekyo kyennyini ekituufu kyerina okukola. Mbalamusizza bannayuganda okusinga ddala bannamukono. Nze Kabanda Robert meya w'ekibuga ky'e Mukono. Twagala kwebaza gavumenti ya Uganda nti nga tufunye abakugu nga tufunye abatukwasizaako okuva mu Germany batusaba okufuna ettaka abasobola okubeera eddongoserezo lya kasasiro tufunemu ebirungi ate n'okwongera ku bulamu bw'abannakibuga ky'e Mukono. Gavumenti twagikubira enduulu era netuwa obuwumbi 8.5 okugula ettaka eriweza ddala obunene bwa acres 30. Abantu ab'enjawulo bazze ne batuguza ettaka eryo nga bayita mu mitendera era we twogerera kumpi ebitundu 9.5 ku 100 tumaze okubifuna ku ttaka eryo. Olwaleero tufunye abakulembeze ne bannamawulire okugenda okulambula okulaba ettaka eryagulibwa musigaddemu obumulumulu butono nnyo eri abantu abatonotono abagamba nti baba ensimbi ezagerekerwa nga bo tebakiza nazo balinga ndooza abantu nga babiri. Abantu abo twagala nti bakomewo bajje baddemu bafune ate era valuwa omulala kubanga twakosa gavumenti valuwa naye muntu abanga tamatidde waddembe mu Uganda eno okwengero naye kisinga obukulu nti nabo bakkiriza nti baagala okutuguza ettaka lyabwe ku muwendo gwe balowooza nti bwe gusaanidde. Tusanzemu okusoomoozebwa okumu nti eri abantu abamu baawaayo amannya naye nga gakontana n'akawuntisi zaabwe ze baawaayo ne batasobola kufuna nsimbi ezimu gye ziri mu kye bayita suspense account nti abantu abo batereeza ensonga zaabwe bajja kuba nga bafuna ensimbi. Naye ate era twafuna n'okusoomoozebwa nti ensimbi ezo we zijja zirina okukozesebwa era waliyo abamu obudde nga babakwata ng'ebiwandiiko tebiteredde bulungi. Kati abantu abo beba abatonotono n'abo basigalako wakati nga ono gamba nti abasigala nga mu kizinga nga baga nti balinawo ekibanja naye ng'ate ettaka tumaze okuligula. Abantu abo nabo tutudde nabo ensonga zigonjoolwe naye twogerera nti kati kumpi ebitundu 9.5 ku 100 tubimaliriza. Tulowooza nti obutono obusigaddemu ate tujja kukozesa local revenue
okubuttaanya ensonga zaffe zigende mu maaso z'okwekulaakulanya. Tugenda kuba nga tufuna ekifo bwe tusobola okuba nga tuteekawo ennimiro ng'ekyokulabirako demonstration farms. Tugenda kuba nga tulina otuteeka kasasiro, tulina okuba nga tulina otuteeka manure, tulina okuba nga tugenda okulongoosereza kazambi kye bata lagoon. Byonna bigwa mu kifo kyekimu ekyo. Ettaka lyaffe ddene nnyo nga abamu omulira nga tulirambula, era tulowooza nti okusoomoozebwa kusigaddemu okutonotono okwo bwe tugenda okwadressinga ekibuga Mukono kisobola okuba nga kirina ekiteeka kasasiro waakyo amala. N'abantu abalala tusuubira bagenda kuba nga bajja wano, era mu mbeera eno twafunye ekyuma ekisobola okuba nga kisootinga. Tugenda kuba nga tufuna ebintu ebirecyclable, ebintu ebisobola ate okuddamu ne bifuuka eby'omuganyulo, gamba ng'obucupa obwo plastics. Tugenda kuba nga tuzikuŋŋaanya tuziggyemu omuganyulo, kiyambeko ku bantu ab'enjawulo ng'abavubuka okuba nga basobola okukola bye bayita briquettes oba pavers, ebintu ebifaanana bwe bityo. Ate era n'okuba nga tugenda kuba nga tufuna manure mpozesa eno tujja kuba nga tumufuna kuba tulina ekyuma ekyatuweebwa tuzimbidde bulungi, nakyo kijja kuba nga kisobola okuba nga kituwa ate era omuganyulo ogw'enjawulo. Kale tulowooza tugenda nga biwedde, Mukono municipality egenda kuba nga yeriko eddongooserezo eri ebyo byonna ebigwa mu kazambi mu kasasiro oyo